Red Zone TV nga bulijjo sebambulidde Patrick era nkyaliwo okubanga nkuwa updates ez'enjawulo. Kakati kano njagala tukatambula empola, njagala okakwata empola. Omubaka owa Mityana Municipality amanyiddwa nga Honorable Zaake Francis Butebi olunaku olwaleero aleeteddwa mu kakiiko aka Parliament akavunaanyizibwa ku mateeka okukwasisa empisa n'enkiiko ndowooza bwe batyo bwe bakayita akakiiko akavunaanyizibwa ku kukwasisa amateeka n'ebirala nga wembi kunnyonnyodde, nga yeegattiddwako abamu ku babaka okuva mu kibiina ekya National Unity Platform omuli omubaka amanyiddwa nga Honorable Frank Kabuye, Honorable Patrick Nsamba ne munnamateeka we amanyiddwa nga Salongo Elias Lukwago, ono nga Road Mayor w'ekibuga Kampala. Honorable Zaake aleeteddwa mu kakiiko akakwasisa empisa. Akakiiko kano baamuyita ku bikolwa bye yakola mu Parliament. Njagala no tutambule empola. Honorable Zaake yali November ow'omwaka 2022 Honorable Zaake yayimirira mu Parliament ku floor n'agamba Mr. Speaker, twagala abantu baffe abawambibwa, simanyi oba ekyo ekifaananyi okijjukira bulungi nnyo olunaku olwo, n'agamba abaana b'abantu be musibye tubaagala, abantu babe babwagala, abaana b'abantu be mutadde mu makomera olw'okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu babaagala. Kati olunaku olwo zaali ennaku z'omwezi nga 28 zaali nga 27 omwezi gwa mwenda omwezi gwali gwa 11 omwaka 2022 omubaka Francis Zaake Butebi bwe yayimirira mu kufulo ya Parliament n'agamba akubiriza Parliament Right Honorable Anita Mongo n'amutegeeza nti nnyabo Madam Speaker, abaana b'abantu abawambibwa olw'okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu baabwe babaagala mu producing abantu abo, otherwise tujja kubaako kye tukola. Byali bigambo bya Honorable Zaake era mu katambi akatambula ennyo twamulaba nga yeegattibwako Honorable Nyeko Deriki owa Makindye West ne yeegattibwako era mu ngeri y'emu ng'era bulijjo amanyiddwa nga Frank Kabuye ow'Ekasanda. Bamwegattako ku fulo ya Parliament nga bw'olaba ekifaananyi ekyo nkakasa ojjukira bulungi olunaku olwo omubaka Honorable Zaake Francis bwe yayimirira ku fulo ya Parliament n'abanja abaana b'abantu abaali basibiddwa. Kakati olunaku olwaleero akakiiko aka Parliament nga bwe nkugambye akakwasisa oba akavunaanyizibwa ku mateeka akavunaanyizibwa ku mpisa n'enkiiko katandise okunoonyereza n'okutunula mu misango egivunaanyizibwa oba egivunaanibwa omubaka Zaake Francis Butebi akiikirira Mityana Municipality, era emisango egigambibwa mbu neeyisa mbi. Kakati olwaleero atandise okubanga akakiiko kano katandika okunoonyereza, era bwe twogerera nga akakiiko katudde omubaka Francis Zaake ekisinza okwewuunyisa abantu naddala mu kakiiko kano ekyakwatisa Zaake okubanga bamutwala mu kakiiko akakwasisa amateeka mu bufunze tugambe nti kwali kubanja baana b'abantu abaasibwa olw'okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye ate ekisinza obbeewuunyisa nti Honorable Francis Zaake oba tuliyite ggume oba tubuyite bumalirivu oba tukiyite kiki, era ajjidde mu ssaati ng'ewandiikiddwako ebigambo ebiraga nti free all political prisoners, kwegamba ng'alinga abagamba nti wekibanga kino kye munvunaanire ddala mu nnyongereyo era munkwate kati. So kati Honorable Zaake Francis Butebi gwe munnanga ali ku Red Zone TV azze yeenaanise essaati nga bw'ogirabawo mu kifaananyi, kubanga nze neewayo wano ku Red Zone TV okubanga nkuweereza ebintu nga bituukako nga bw'omulaba mu kifaananyi azze mu ssaati ng'eriko nti free all political prisoners, nga kikulaga nti wekibanga kino kyekindoopya nga kino gwe musango ogunvunaanibwa munvunaanire ddala
era ndowooza message eno egenda eri abantu mwenna ababanja abasibe nga mubanja temubanja. Honorable Francis Zaake afuuse ekyokulabirako gye muli. Lord Mayor Ngeri Lukwago yali mu mitambo gy'omusango guno oba ejja okunoonyereza kuno ku sayidi ya Zaake, kubanga yamanyiddwa nga official lawyer owa Honorable Zaake Francis Butebi, ye lawyer we, era yali mabega w'enteekateeka zino ez'okulaba nga awolereza omubaka Zaake Francis Butebi n'okumatiza Parliament akakiiko kano nti omubaka oba client we ekintu kye yakola tekiyina mateeka ge kyali kimenye, tekiyina mateeka ge kimenya, era tewali musango gwonna gwandibadde gumuvunaanibwa. nga we nkugambye Honorable Kabuye Frank y'omu ku bamuwerekeddeko, Lord Mayor Elias Lukwago y'omu ku bali naye olw'ensonga nti ye lawyer we, naye nga ye ng'omuntu Honorable Zaake Francis era agendedde mu ssaati eyo ebanja, era sitiirwa akyabanja abaana b'abantu abaasibwa, naye ng'ate akakiiko nga katuula kasinzidde ku musango oguyitibwa omusango bo gwe baayise omusango ogumunaanibwa Honorable Zaake Francis Butebi mbu yeeyisa mu neeyisa etagwanidde ng'omubaka wa Parliament kubeera ng'agyeyisaamu. Yali November omwaka 2022 Honorable Zaake Francis Butebi MP Mityana Municipality n'abanga agenda okubanja ku floor ya Parliament, wabula nga olwaleero bamuyise mu kakiiko ako ke bayita Rules Committee, akakiiko ako akavunanyizibwa kukwasisa empisa n'obukiiko obulala. Era werekeddwako abo nga wemba kulaze nga wemba kugambye, naye nga ye update eriwo essaawa zino zennyini nyongera okujjukiza gwatanaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe eno. Kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku Red Zone TV, okwate ne ku kade aka notification, ojja kubeera tomisinga nsonga yonna, ojja kuba otambula naffe, ojja kubeera omu ku abo abanaasooka nga okumanyisibwa singa Red Zone TV enaaba eyina ensonga yonna gy'enaabanga etaddeyo, kubanga ffe wano update tuzikuwa nga bwe zibazizze amawulire agajja ge tukuwa. Akakiiko kakyagenda mu maaso era amawulire gonna aganaaba gavaayo ogenda kusigala ogafuna wano ku Red Zone TV, kubanga ffe tubigoberera era tugenda kuba tubikuwa mu mbeera yonna gy'otasanye kubanga osubwa wano ku Red Zone TV. Ffe twewayo kubanga tukuweereza ebiva mu Parliament byonna tujja kubanga tubikutuusaako, wabula njagala tutegeere bulungi eggulire lino. Zaake tazzeeyo mu Parliament kubanga jjukira emabega kaawo ab'oludda oluvuganya naddala mu kibiina ekya National Unity Platform baazira entuula za Parliament nga bagamba nti teri kudda mu Parliament paka nga abantu be baasiba oba abantu abawambibwa nga bateereddwa ne baweebwa abantu baabwe. So kati wenjogerera Honorable Zaake Francis tazzeeyo mu Parliament nti bali mu Parliament, wabula bali mu committee eno emanyiddwa nga Rules Committee, akakiiko akavunanyizibwa ku mpisa gye batudde. Akakiiko katudde kali mu kubanga kakwasaganya ensonga eyo okulaba nga Zaake bamuwozesa ku misango egigambibwa mbu yeeyisa mu neeyisa etagwanidde mu mubaka wa Parliament kubanga agyeyisaamu. Era nga wetwogerera Honorable Zaake Francis Butebi ali mu maaso g'abasajja abo n'abakazi, mulimu n'abasirikale ba poliisi. Era ebifaananyi ndowooza obirabe bulungi gwali ku Red Zone TV, mmaze okubanga nkulaga ekifaananyi nga bwe kitambula. Byonna ebivaayo tugenda kubanga tubikutuusaako. Kyolina okukola kiri kimu, kwekuumira ku Red Zone TV, atanaba kubanga osubscribinga kikole obeere ng'otambula naffe. Ebivaayo byonna tugenda kuba tubikutuusaako obeere ng'omanya ekigenda mu maaso. Mwebale kubanga mukyuzinga Red Zone TV, mwebale kutambula naffe. Mbaagala nnyo okubeera nga mutugoberera. Musigaleeko ekijja kye tukuwa kubanga akakiiko kakyatudde, amawulire gano gakyatambula, era akavaayo konna ngenda kuba nkomawo nako wano mu bbanga siddene nnyo mbeere nga mbikutuusaako. Sebambulidde Patrick nze mbeerawo nga nkuweereza. Mwebale kutambula naffe ku Red Zone TV. Kyemukola kya mutawaana, mbaagala nnyo.